yebaleko kale lwaki abayimbi mwasaze omwena kuda people power abayimbi fena abasinga bw'olabanga abantu abasinga obungi bagenda ewantu omanya nti ewali ekirungi people power wali ekirungi ate abamu tetuzze embuzi nga nze si people power sizze embuzi ndimba atandika people power nga tetuwera na 10 nemwami mayinja oyo yali ragere mjivame mda NRM sivangako mu people power ate sibeerangako mu NRM era ekyo njogerera mu kamera sibeerangako mu NRM ate ebifaananyi byafuluma ebyafuluma bitya nga muli wa president ebyo nagendanga nga president wa sako era na ogendayo saagendanga mu bubba nagendanga na ku radio n'enkunga enkya tugenda okwogera ku nsonga zaffe amaito mixing nga bintu olwokuba ndi wa people power ate mmenya abayimbi n'interest zaabwe eza sako era nagendanga njogedde ku forum yaba artist nekibeerako ne bannamawulire nga mbatwalira mu motoka yange bonna bakwate ebikola ki ebiriwo sigendanga kola wa president mbuba ekyo sikyagala okay batugambye nti nabasinga ensonga baza mu people power because enkokola zisuse mu NRM nezisuse nnyo mumu abayimbi nga abasinga kivula mweyawuddemu ebiwayi enkokola zitya tewaliyo fraternity etalimu nkokola bibeerawo naye kiri kimu nti nze mbadde wa people power naye olwokuba napozingamu olwokuba nalinzeemu okusoma kw'obukulu okutokuyita kintu kyange nali nina okuwummuza ebintu bingi okusobola okuyita kuba nali nsigaza kyansi emu mu ngalo yange nga bwe siita kitegeeza byonna byenga bikoze eki bifudde so kwalinga okubula kwange budde bwe nali mpadde okusoma abayimbi bwemwavudde abasinga abavudde mu NRM nga gogambye toli wa NRM baze mu people power nsonga ki ojja kubabuuza kuba nze sibeerangako mu NRM nti ate navuddeyo sibeerangako kuba nze bwe nyimirira ne Bobi Wine tolindabako nti nina ekibiina kyonna kyendimu ekyonfa ekyonfa mba okusalawo kwange okukola omulundi gutya kuba nze togenda kunsuubiza ssente nze nakulya mu maka maavu manye okubeera n'emitwalo 10 n'enjiwa ekitiibwa nga ninga alina miliyoni mmeka 2 so ndi mu mativu mbeera mu mativu n'ekitono nze nalinako ssente mu nsawo kyovola ntosobola kunkangana ssente nakulinako obusente bwange nga bungi twafuna omulimu oyo mukulu abumanyi naye ne tutuuka ekiseera nga njagala mpulire ku kigambo kya maama kuba bamuleeta mu ddwaliro nga tayogera n'amala emyaka 5 nga taŋŋambyeko kigambo nakimu ankolera sayini naye badokita ssente ne bagamba olwona zino mumugjeemu ekigambo afe ng'ayogedde kyabalema okuva olumanya omugaso gwa ssente bwe gukola ki gukoma nungi nnyo naye amaanyi waliwo wegaziggweramu so tosobola kunimba nazo abayimbi abazitwala boyina malesi gye bali abo buli omu alina gye yakulira n'okusalawo okugayawo saagala bayimirira kuba ssente simbi naye nkugambye zirina amaanyi gazo gakola ki wegakoma gwomu ku bantu abawangadde n'omukulu nadimayinja amayako mu kibiina ekimu naye ate tuzze tulaba nti aze ate tasalawo benkidere wa NRM nkya people power era akoze ekibiina era akigyewo era aliwati olowooza ki ekimutagaza ekyo kijja kwetagisaamu nnyo ofuneko interview ne mwami mayinja kuba mwami mayinja sisobola mwogerera bagamba mu Luganda nti lubaale w'omulamu tasamirirwa kati mwami mayinja nga waali ate kijja kitya okuba nze mwogerera nga tampandikako okubwogezi bwe nekirungi tannabula singa abuze ne bagamba tunoonyezayo tumujja wonna n'akola ki n'abula ne waali sente ze bawa abayimbi mwazifuna ani yazibawa ze bagaba okuva ku ntikko ezo sente tuziwulira ezo sente tuziwulira waliwo sente ze bagamba bagenda kuziwa afe abaategeka ebivulu ne batugamba waliwo n'ez'abayimbi netugamba bwe zibanga waliwo sente zebagamba ez'abaategeka ebivulu byaffe ebyasazibwamu beebale waliwo sente zebatadde mu gundi y'abayimbi beebale kuba ezo sente zaffe za mulwa musolo
tewali wakutte muki agenze n'atunda nteeze n'agamba nti kampe ku bayimbi ze sente zibadde batusoozangamu mu bintu ebirala naye siyinza okuba zijja kujja naye sizinaako nnyo bumanyirivu kuba sibadde direct mulimu ogwo so tonnaba gwe kutegeera makulu mbadde nkiwulira naye siwulirangako nti zajja bagamba zajja bwe ziba zajja nja kubuuza kola mbadde sinakiwulako nti zajja abawagizi bwe kitundu kyogenda okwesimbawo basuubire ki basuubire enkyukakyuka ffe twakula nga bakadde baffe bawagizi ba enyayo ne batuuka okubanga bafa nga banyigirizibwa nga balina okunyolwa naffe tukuze ewaffe tuli mu kunyolwa mu kakuuto nga teko ne mutabani wange mu kunyolwa guno omulembe gw'abavubuka bano bammwe wakyaliwo alina kyasobola balimba ne babagamba nti wali ekiyebe eddwaliro Gombola erimu abantu bameka eddwaliro temuli wadde we bazaalira mwanyina ffe namaganda wano yafiira ku lutindo nga tebalina we bayisa motoka tebalina we bayisa boda boda naffe tukube mu ngalo tuti tetusobola batunuulira butunuulizi tetusobola batunuulira kati omulembe gulimu mmwe bangi mwe abavubuka tewali asobola kuddamu kubategeerera kubaga nti tulina kala yaffe eno tugiprotecting ebiki ebyo balinde nga wabulayo emyezi 2 okulonda kutuuke baleete busukaali mbwera abavubuka nabo bakubire mu ngalo n'abakyala b'omulembe guno ndibakubire mu ngalo bajja kubunywa naye tebagenda bawa kalulu tugenda kubabuulira ensonga naye nga essaawa eno akalulu olikalanga otya olikanoonya otya nantula bintu byakyukamu nze akalulu nsinze kawoneza mu nnyimba ennyimba nazikuba balukuleetera newakaawo ne bakuwa siddi n'owuliramu obubaka bwange ndimala okuyimba nenjogera bye nandyogedde mu campaign so nina bingi byo avenues nzirina mwesobola okuyisa obubaka bwange bungi nnyo omanyi university eyingirwa emirundi 3 waliwo gye bayita direct entry bakola senior 6 n'ogenda butereevu ne waliwo gye bayita mature age entry ng'abantu abakulu temusomera mbaani ne mugenda musomera in fact program eri ku university wennyini n'ebibuuzo mubikolerawa ku university kati nze nabye nakola mature age era nayita era ngenda kusomera ku university gye nabasonzeemu yeriweeyo nsimakinze nakola makere nakola makere nakola ne IU byonna nakola nempita nembeera n'ebintu byanteeka so kijja kuva gyendi ndi mu kwogera ku university ezirikognized ennyo ezitaliiko nti omuntu ogenda giwayiza kubanga mu kamera era bamanyi nakolanga makere nakolanga 14 December twa Saturday so ina bagala kezo abadde naye kugenda okugenda kuteevu university abakoze bubi nnyo nze kyenzijukira ku lunaku olwo nti nayina n'embaga emutukula atuuka leeti ng'embaga egenda kukula twakola ne Irene naye yakola naye points zaagaana asi yatwatula wamu naye teyanko points zaagaana agenda kuddamu yafuna 44 we baali baagala 50 yafuna 44 points ate gwe n'ofuna meka nze ezange kambalekerimu era kensigalo nedda kambalekere era kenjobonge lwaki oyogera z'abano ng'ezo tozoogera ate nze yayita mba kyakwagazaki amwamuleku owulira otya ng'omuntu ayogedde nti nno abagenda mu pipopa oba bayinza tegase ku pipopa kati lutaayo kyamugamba kugwa nekimunyiiza ki nze nina sitayo yange eripenerio tolina bw'osobola kuŋŋamba nti nagwa ddi buli mugigi ogujja gunjagala oli oba tonjagala era ogenda okuwulira nga olutuuka mu myaka egikola nze oba muwagizi wange baba muwala agenda okulaba bamukubira Jennifer Mwanyinaze topapa kwagala musajja nga wabula bw'ofuna omulimu n'osangayo ebizibu mirimu ng'otandika ng'era ennyimba zinayimba nga zikwata bw'oba ogenda kukola mbaga njagala oli miss kumbe yafuluma gwolina n'emyaka 5 so baneetaaga nnyo fraternity neetaaga nnyo abantu abamu abali mu people power
bambala red barrets naye bw'omubuuza ku president lwogenda okulonda tamwoge nnyo era nekimulema okutunula mu kamera n'akyogera batya kubagulako bisangusa naye teri omuntu aleeta baleti eno n'agiteeka ku mutwe nga tawakira bobwa kambabuulire eno idea y'okubeera bwe tuti eri propagated by Bobi Wine saagala na muntu abalimba mbu waliyo omuntu omulala behind this ideology. Bobi Wine fenna buli akirimu ali mabega wani takulimba ndi wange ofiire mabega ninayo mulala okujjako era ng'olina embeera zonna zanjawulo nga toli muntu mulungi. Akasembayo twalabye waliyo abaffe ne bagamba nti muli bakwawabira mu People Power because red waliwo abalala bagijesani nga butalimu. Kati ekyo kinsukkako kuba People Power ina legal department ehandlinga such issues. Kati ekyo kulwanze nga lutaaya tekiri ate miko kumanya kwange kinsingako.